Sheikh Jabir oyo Dr. Jabir yatusomesa lumunga ayogera ku hadith eyo kuyiwa omusaayi nga atusumiza ku batusooka abalongoofu baali bamukwano babiri nga bamanyi bayirimu naye ng'omu mugaggafuge ate omulala munaku bonna basomi ba ilmu balungi naye ono bwe yalinga ava okusuubula oluusi nga bamubutalewe eyo masafaari ng'ajja n'asula ng'ajja ne ssente nnyingi bwe ziti bamwaniriza ewaka alinawo omukyala we n'omutabani avuuse naye lumu omukyala aleeta idea nti mwami kye tuwangalidde mu bwavu tukulidde mu bwavu katuyingidde obukadde n'omwana mutabani agenda kuwasa tye mukwano gwoyo lwaki tetumutta ajja ne ssente bwe ziti Astaghfirullah tuddanga mukwogera kigambo ng'ekyo namutabukira nawe sitagafuluza naye ekitonde kibayita omukyala nagenda ng'amuddiŋŋana paka yamugonza namugamba nti diiru njiguze naye tugenda kukola tutya mukyala n'abala diiru naye omwami ono bwe yajja baali banaku nga bamwalira mu kisenge ky'omutabani ng'asula mu bedroom ya mutabani kati ate ye omugenyi bwe yajjanga n'anyumya n'omutabani ekiro kati olaba gogenda okubbulula famire mu bwavu njala kuteekateeka ssente kuyigiza okusuubula naye lutu ejja enda kuleeta ssente naye zino ensonga zange naawe toba kugozigamba kati ate ku lutu yalina okukikolerako waali mission kati nga beebaka ssente kutiya eri wali ng'omutabani jangu wano ku buliri bwange nvuka ali muyizzi babatanga bounty hunters ab'omutawaana mu kuyigga kakati ogenda kutandika okusuubula osooka kino oddeko kino yasanga obuzibu wano ne wali n'otandika omusomo kati ono olwokuba yali yadduse emisinde kuyigga nga mukoowo tulo ne tumubba ono nanyonyola owulira agenda okulya muntu yeebase n'akyusa obuliri nga bumanyi abantu ab'eddiini yatya omutaataaganye n'agenda kuba omutabani wali kristo ankaddemu myaka jadda batambulira ku nsolo bali bategese ebiso entaana nsime ate omutabani talina kuwulira bo bwe bajja mu bedroom bagenda kuwulirirwa mugenyi nga batemula nga bazingako ebisuuka bulangiti nga basitula nga batwala nga baziika basi ssente zaffe ziwedde n'omutabani teyawulidde tye tugende tuwummulemu omulimu gwe tukoze gukoleka guno kasite mumali efuuse ki yaffe ekyabajja enviiri ku mutwe nga bayita kusala salati subuhi tusaale njala kusimbula ng'omusana tegunnakalamuuka manyi omusana batambuliranga ku nsolo omwami amubuuza nti wayi gwani atuyita okusala subuhi tinze mukwano gwo najja namutunulira bwati nayita omukyala nti wayi sooka ojja olabe bino ono yatuzukusa okusala ki subuhi bawunga omukyala nasooka agwa ekigaawo ye omusajja asigala musajja n'akwata ensolo n'agivuga agende be baziise kijja kitya okuba nti omusajja ono twamuziise ate aliwo n'atuukawo n'ayiikula kati atuli yajja amuwere mugoba kiki mbayita tusaale njagala kugenda biki kyekigenda mu maaso waka wano lwaki temumbuulira mwaluyombi ekiro naye jjukira oba obudde butandika okutangaala buti tebannasaala ng'amuyambako nga bayiikulayo nga bajja ebibulangiti nga babikubaawo nga mulimu omutabani waabwe sheekh abuuza munne nti omwana ono nadde neebase naye ekiro yatuusa atya mu ntaana muno tinze kitaawe namutemudde olw'omululu gw'obwemmaali ti bweyagala emmaali otta mwanawo nali nyala kutemulagu ntwala emmaaliyo naye simanya ate kyajja kitya okutemulamu ki omwana wange
naye namubuuza kyazze kityo okubanga natemudde omwana wange. Sheikh namugamba nti nadde munnyonnyola nga nayo ne pakeji ya ssente zemuleetedde tufune ntumubba naye nti omuuza okusa kubanga omuntu alimu eddiini. Omuntu alimu eddiini wootegeera nti omuntu alimu eddiini ne waba akulabye bulabi nga weebase atya okusaako ettaala ne byandibadde akola bivaako kubanga atya okutaataaganya owumuddeko. N'amuyitiramu nti omukyala yaleeta ddiiru tukutte. Kati namugamba nti munnange omwana Allah yakuwa omu kati ate nze mbaleetedde ebizibu emaali yonna nga wenadde nzize nayo yonna nti njikugabidde. Namugamba saagala maali njagala mwana wange. Namugamba nti ssebo mukama wange oli musajja musomi wa ddiini oyo omwana tagenda kuddawo khalas maut. Kati nze kamba kubagize n'ekisero kyonna ekisawo ky'essente njibawe nti saagala bw'oba olina ky'osobola okukola omwana wange n'addawo ky'oba onkolera emaali yotwala. N'atunda ku nsolo ye nga kuliko ekyambe babanga n'ebitala babanga basajja balwanyi n'akyeyisaamu nezifuka mayiti ezi. N'asigalawo mu bbanga mayiti y'omwana ne taata we baliwa. Naga subhanallah nze nfuuse fitina mu famire eno kati omukyala ngenda mugamba nti kanzireyo omukyala oli mugambe nti emaali yonna Allah ayisiriza ku nze omwami wo n'omwana twalamu ki. Kumba omukyala bwe yasinzituka wali baali bakulukulu babi puresha basukaali nga naye yakutuusa edda. N'akwata mayiti eyo n'ekisawo kya ssente n'agitwala n'agisako eri n'abateekako ssente zaabwe. Ssente zammwe ziizo nze ngenze n'atuwandiikira bye yalaba mu bulamu bwe eby'omutawaana.